Koti ebembera omulamuzi Akankwasa Edward Kabayo esindikiriro ya Mark Kamanzi owa M Kamanzi and Company Advocates aha rimanda banyuma y'okushomerwa emishango y'okushisha pipe z'amizi. Pipes ezi zibe ziri eza Charles Mutasingwa omushubuzi eziri kubarwa $50,000 mu sente za Uganda. Akankwasa no barabashabire koti kwayemererwa kunkati kibasikire. Omwami bayita Kamanzi yajja n'amenya ekkubo lyaffe twayitira olwokuba akozesa obuyinza bungi. Kati tukyalina bwe tutira agenda kukola emirimu gyaffe. Tusaba ow'ekitiibwa pulezidenti ajja atuyambe kuba omukulu nakozeseza obuyinza bungi. Omwami Roya Kamanzi akija yatahirumuka yatema bridge yitu yokurabaho twineho kuraba sebo ow'ekitiibwa pulezidenti otuyambe. Okuligira Roya wa Mutasingwa nagira Kamanzi akashisha pipes z'amizi ezabe ziresure Mutasingwa okukora orutindo rw'omuhanda ogukuza omu itaka rye lyaguzira hari Kamanzi. Kamanzi ya destroyinga property ya client waffe mukulu Mutasingwa Charles yaji destroyinga nti yali bridge kyekintu kyasobola okukozesa okulinnya ogende uwe takyasobola kugendayo kubanga teriiwo baluyita lutindo naye tewali lutindo luna lwayonooneka. Omushango ogu nigwija kugaruka mu kuhurirwa 2011 by'okwezi oku. Gasha kwa Nagudi Fatuma.